era enumba gyetulumbyemu Najjo ne Museveni yamutiisizza okujja. Janet yamuganye. Kubanga nkugambye enumba gyetulumbyemu era abantu bonna omukolo gwa Kyabazinga gwe mukolo ogukyasinza okubaako omuswavu mu mikolo gya kabaka mu Afirika. N'alemwa n'okuyita kabaka w'e Ghana gwe yabba ng'amuguzizza bolodi omufu ye ne Museveni. N'alemwa okubaako olabyeko forena yenna gwe bayinvitinze mu mukolo guno. Ayina bakabaka bangi babadde adiringa nabo ne Museveni mu kubaguza amafuta. Oyo yakola ebyo, yasayininga ddiiru gwe batumayo ye bbulooka kwonna n'abulako koligi gw'ayita. Musajja sula bulungi kubanga baaba musajja kale sebo naawe osule bulungi osule bulungi. Ababadde mu mukolo gwa Kyabazinga mukulikeyo olunaku olw'eggulo, wabula omukolo guno gwabadde gwa byafaayo nnyo nti gwabaddeko abakungu bangi okuva mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo. Kyannaku nnyo nti Abasoga ne Gyebuli eno banyiivu nga beebuuza nti omukolo gwa kabaka waabwe kijja kitya ne batagubeerako. Kale waakiri banditadde mu kifo nti oba kisaawe ne bayitirako abagenyi abakulu, naye ne wabeerawo n'ekifo abantu ba bulijjo basobola okubeera balabe ku kabaka waabwe nga atuuka ku bufumbo obutukuvu. Abasoga banyiivu bagamba nti kino si bwe kyabadde, okwawukanako n'obwakabaka obulala bwonna obuzze bubeeramu emikolo ng'egyo. Kabaka bw'abeera ng'awasa, omukolo gubeera gw'abantu abo kabaka oyo baba atwala. Kya buvunaanyizibwa nnyo okuyitirako abakungu ng'era bwe bakikoze, naye ate abantu ba bulijjo nabo balina okukkirizibwa ne babeerawo ng'abajulizi. Mwana wattu ku gw'e Busoga si bwe kyabadde. Abasoga beemulugunya bagamba nti bo babadde bakubwa mbooko ng'okulaba nga tolina kaadi balina kukutwala misinde aba SFC. Wabula kino tekyabayigudde ettama kubanga envuuvu mwe zadde zitandise okufuluma nga bagamba nti omuntu gw'awasizza ekituufu si Musoga. Ayinza okuba nti alina ebigendererwa bye ebyamuleese okuwasibwa Busoga, nga bagamba nti Obusoga baagala okubusaanyaawo nga babuyingizamu abantu abatali Basoga, kubanga omuntu atali Musoga talina wagenda kugonjoola nsonga z'Abasoga. Era embeera yabadde wakati w'ababiri bano yabadde ya bunkenke nnyo ku mukolo gwabwe, oluvannyuma lw'okubeera nti bwabaddemu omukyalo omulala alumiriza okubeera nti ye mukyala wa Kyabazinga ow'empeta, era nga yalina n'abaana ba Kyabazinga. Olw'okuba nti abali tawangalira mu ggwanga erya Uganda, kyebavudde bamugezaako omuteekako empeta ey'okubiri. Bw'atyo mukyala mukulu yavaayo nga yeewera ng'agamba nti singa Kyabazinga teyeekuba mu mutima, singa Kyabazinga ageza nakkiriza namuteekako empeta ey'okubiri, mukyala mukulu agenda kwonoona buli mbeera, era obwakabaka bwa Busoga buyinza okutandikira kwona okusaanawo. Era bw'ati akikoze bulungi nnyo kubanga amawulire abadde ageetisse ennaku ezo zonna nga ne Gyebuli eno omukolo gwawedde, naye ng'ate balinako obwino gwe bafulumizza akwata ku Kyabazinga wa Busoga. Ebyama ebikwata ku Kyabazinga wa Busoga ke bifulumye kigambibwa nti ate ebisinga obungi si birungi, si bikolwa birungi, bikyayinza n'okukomekkereza nga Kyabazinga atwaliddwa mu kkomera. Kyokka ye mukyala mukulu agamba nti kyayagala lwa nsonga yeetobese emivuyo mingi nnyo, kyokka nga yagezaako okumusaba nti takola kikolwa kino kyakugattibwa mpeta yakubiri. Tamugaana kubeera na mukazi we babeere bombi, naye nga tamutongozza nga mutaddeko mpeta. Wabula Kyabazinga bwe yakiganye, famire ya mukyala mukulu baleese bwino gwe balina ku Kyabazinga wa Busoga. Wuliriza nnyo bwino ono ogenda kutegeera nti ddala obwa Kyabazinga bwalisaanawo nga mukyala mukulu bwe yadde abawooninze. Abagamba nti singa tebaakoze ekikolwa kino kyaggattibwa, osanga naye ebyama bye yandifudde nabyo. Naye ke banyoomye amateeka ge yabataddeko, naye kayasa ebyama ebinaddirira mwenenyanga mwekka Abasoga. Yandidira ensi Ne bambita Beeka. gena mu maaso. Nze Beeka. Mwebale kuweereza. Kale ssebo namwe nje bale kuweereza. Kale ssebo. Mama Weranda wanje ssebo. Mama Weranda n'omuyita otya? Ndi brother we sister wange. Genda mu maaso nseekuwulira. Ssebo kati gwe walimpadde pesi kwentambulira ng'omulungamye wa puroguramu eyo. Gwe nsi oyagala bigamba ki ku bibaddewo? Okay, right now nga mwenna ensi erina byerabye newabaawo ne byetalabye. Nga mwenna bwe mukimanyi ensonga eno bwe twagiyingiramu era wavaayo ku lunaku lumu n'ogyogerako awo katono.
abantu tebasooka kitwala serious okutuusa olwaleero ensi bwetuuse neeraba ebigenda mu maaso nti Kyabazinga azannya omuzannyo ogw'okwegaana nga sisita waffe olwa byonna bye bazze batambuliramu mu bulamu bwabwe ng'abantu naye tuli wano okutegeeza bannayuganda nti ebisinga obungi muzze kati tebikyetaaga kuddamu kunnyonnyola ne Kyabazinga bw'omutunuulidde era bw'okompeyalinga ekifaananyi kye yali ku mbaga ya Ani nga bagattibwa n'okikompeyalinga n'ekya Jovi olabira ddala nti onajjodde stress alinga gwe batwala obutwazi mu kkomera bingi nnyo ebisobola okwogerwa naye ate facts kyekikulu kye tuli wano okutegeeza abantu nti firimu egenda kutandika butandisi olutalo lwa Kyabazinga wa Busoga ne mwannyinaffe Abasoga basooka Dwigino Walinga naye tebamanyi kye baatinkuula ebimu ku bibadde byogerwa ennyo nga bagamba obufumbo bubwatya nga bwali eyo kyekusize bakabaka okuva edda beekusisa ebintu Busoga erina okutegeera nti ebyama byayo bingi bye tuterese ate ng'ebyama ebyo bigenda kukubeera kyakulwanyisa mu kusuula gavumenti ya Museveni nabo bennyini tukiddamu nga tukitegeeza ekyo Naddyopo oyo gw'olaba ayina kyali ekisinga ku Bwakabaka era tuzze tutegeeza ensi nti Naddyopo mukozi wa state ng'oggyeko okuba nti mukozi ye Kyabazinga wa Busoga so luno olutalo lwe tulwana nalwo tulwana na state indirectly ate ne directly kyova olaba mwannyinaffe bwe yatuukawo twalina okusituka ffenna kubanga twali tumumanyi obusobozi bwe capacities ze biki byasobola okukola ne byatasobola kukola luno olutalo bafubye nnyo okukukuta kubadde kungi nnyo n'olunaku lw'eggulo era obumulabye ku mbaga tebannategeera era essaawa zino tebannakakkana tebamanyi bwe luggwa kubanga Naddyopo mu bonna yasinga okutegeera ekika ky'omukazi amuyigga era amubanja abasigadde basobola okumwanda mayininga naye Naddyopo ye ategeera famire mwe yawasa omukyalo n'olw'ensonga eyo twagala okutegeeza bannayuganda bonna nti luno olutalo si lwa Ani Nagabula naye Katonda alukozesezza ku lw'obulungi ensi Uganda ebeeko byemanya okugeza Abasoga abalina ensa bonna banakuwavu olwaleero kubanga ebibanakuwaza biwerako ekisooka embaga egenda mu maaso si mbaga yaabwe ebakuba yaabwe baali badde ne access eyingira ku mukolo gw'embaga baali badde n'essanyu ery'obwebange ng'oggyeko ekyessanyuka omuntu osobola omuyita ku mbaga tekubulako musiiwufu naye okuyita obuyisi ku mbaga kiba kikuzizaamu kiba kikufudde ekitundu ku mbaga mu kkanisa tebaabayise ne ku reception babagobezezza SFC mbooko embaga ebadde ya mmundu naye twebaza Katonda nti eyo yonna peesi evudde ku effort gye tutaddemu nga famire tebateredde abo abantu tebateredde ate tugenda babakubira bulungi kino njagala okuba bannayuganda assurance tugenda kubakuba bulungi nnyo twatandika ensonga eno abangi nga bagamba oyo ozannya na kabaka oyo muzannya na kabaka nabo ne balowooza bazannya na Ani. No, it is Naddyopo versus the Ani's family. It is Naddyopo versus Ani's family. Ne tulabula Obwakabaka bwa Busoga nti temugezaako kwerindika mu nsonga eno enjabbaliiramu
kino nkikugamba from today mark my word obwakabaka obwakyabazinga bugenda tandika leero era nfunira wompandiikira the rise and the downfall of Nadiope William etandise leero ensonga eyo gitegedde bulungi the rise and the downfall of Nadiope William kubanga n'ensonga gye twogerako abantu balowooza byangu Nadiope teyawasa muwala wa street nga bw'abadde ayogera Nadiope yayingirira famire engundiivu era ye ne bamulabye ng'atunula biriroliro amanyi kye yatinkudde era amanyi ekimuyigga ate nkukakasa ayinza n'okuba leero oluva ku mbaga bagenda mumusiba Museveni yennyini nga yagenda omwesibira kubanga olutalo luno lwatudde ebyama bingi Nadiope be yali asirikidde okumala ebbanga nga yabikweka Museveni mukama we n'abikweka n'obwakabaka bwe kubanga mu bwakabaka Nadiope talina gwe yeesiga mwabuuziza lwaki kabaka w'ezibondo tabaddeyo mwakozeko ba chiefs kabaka wawa kati omukulembeze w'obusoga era abasoga gwe bayita nti ekyabazinga waabwe ow'ennono abaddewo ku mukolo si ye kyabazinga ono kyabazinga wa byabufuzi kakundi k'abakadaaga keni ali mu kokasi twogera ku kati oli gwe bajja mu ntebe eyalina okubeera kyabazinga abaddewo wambuzi abaddewo munoonyereze ensonga gwe kyensobola okutegeeza nti ng'oggyeko mu busoga abantu abali politiko ensonga eno be bagyenyizeemu naye abantu abalina ensa ekintu bakyetegudde wabula assurance ffe gye tusobola okuwa bannayuganda n'obusoga nti Nadiope tasobola kuwulira na kikumi kya mwanyinaffe n'ekimu ntegedde ku makya babadde nga bamusaba omuwaako ebina 400,000 kati kyensobola okugamba enteeseganya zibadde nnyingi nnyo zibadde zibeera mu background ng'eno mawulire boogera birala naye n'eri mwanda kava ng'enteeseganya eba zibaayo era olwaliro mbaddewo awo nga bakanya ebina nga bamwegalira tukuweeko ebina n'agaana kaakati ebintu ebimu balumazi be babiteekayo naye tebannamutuukirira mu butongole ng'omuntu ate era n'oyo ayogera ku bina nga yaani gwe kyolina okutegeera abantu bano bo baasazeewo ekintu kimu oluvannyuma ekisooka twabakubye kye bayita nti twabalabisiza tebalina intelligence emala nti ani ayita atya ku kisaawe ky'entebe n'abeera mu Uganda ne bamuyigga nju ku nju n'ababula era kino bannayuganda bakutegeere nti Museveni abadde tafunangamu bamuceekinga buli ayagala okusuula gavumenti y'abantu bano esoboka omukisa gw'abadde alina nti bamuzanyisa bamulekamu SFC ebadde etekinze over ebitundu kumpi 9 ku buli 100 mu kuva mu nsonga zino bwe zaatandika kubanga SFC ina interest bakama baayo balina interest mu busoga ebintu kati olwo olusozi lwayigenge lwolaba eryo ssabo lya Museveni Nadiope asulawo eryo ssabo lya Museveni eryo safe house ssebo tasulawo otegedde ebigambo ebyo bannansi kati bagenda kuwulira kye bayita data gwe babadde tebawulirangako Nadiope bwe muba munoonya ensi abantu Museveni baafugiramu eggwanga Uganda abafuzi b'ennono bano ne bannaddiini weewali ze bayita stronghold bannayuganda bonna be mulina okusituka okuteeka essira okulaba nti tutema buli ekitasimbiddwa bulungi na mbulungamu era
bano ba politician bazanyira mu lujja mu bisenge ne madiiro mulimu bano bafuzi bannono na bannaddiini. Kankuwa ekyokulabirako Kazimba Mugalu olwaleero nga twajjeeyo amaloboozi. Kazimba Mugalu gazze nga engejinga ne ani oyinza n'okwewuunya. Kazimba Mugalu is a hypocrite of the highest degree. Era from today onwards aba bantu bategeere, bannayuganda bategeere enjawulo wakati w'ekkanisa ya Kristo n'ekkanisa ya gavumenti nga bweri nti Church of Uganda nga bamaze okulaga Katonda w'echurch ya Uganda gyali is Mwami Museveni. Kazimba Mugalu tumuyina ku ddoboozi lye ng'agamba ensonga zino katusooke tuzitwale wa pulezidenti nga pulezidenti zonna gy'abadde ajja kanso. Era Kazimba Mugalu mu Uganda ye yasoose okwengejenga Nadiope ne ani mu nsonga zino ng'ababuuza njagala munjatulira amazima nze ndi muweereza wa Katonda. Nadiope n'akonfesinga n'agamba ekituufu kiri nti oyo omukyala mumanyi naye namweyambisa buki bweyambisa funa mpapula. Kazimba Mugalu akimanyi. Era Kazimba Mugalu n'agamba Nadiope lwaki kati omukyalo kuwa consent ng'embaga tennatuuka temukikolako ye n'omujju w'ebibye. N'agamba nja kukiraba era nja kuzimuwa. Tebakikoze okutuusa olwaleero. Kazimba Mugalu n'asuubiza ani nti agenda kuteekawo agenda kutwala obuvunaanyizibwa obukakasa nti abantu bano before ng'embaga tennatuuka ani asooka asiizinga effaya. Era Kazimba Mugalu yakyuka n'aba ng'akozesebwanga kakuula akulingise ani tatwala bintu ku leve eddako ye eri agenda ku negotiating nabali bamuwe ssente ze. Ani nakimugamba kaakati kakozi ono Kazimba Mugalu kumbi bano bonna ba state machinery kati batuuse ku ssaawa envannyuma ne bamanya nti ani ayinza okuvaako embetebezi nti looya oyo naye ne bamulya. Oyo naye ne bamulya oba anaavaayo lweggulo lwaleero naye amaze ennaku 2 amasimu ge tetumuwuliza tagakwata. Era abantu nabagambye naye ntegeddeko kirabika bamutadde ng'embaga ewedde. Kaakati bali threatened. Ekyamukwasizza bamubuuza omukyala mu ggwanga tumuwulira mwali aliriddawa kubanga ne balooya nabe buli ekiyitibwa Uganda bwe Uganda teweesiga muntu kukugwerayo. Ate nakino ensika ekitegeere nti okuyita mu bamugerwa yali bubeezi kanyeebwa. Omuzannyo guno ogwa Nadiope ne ani gulimu ba architect abamanyi okubala. Yensonga lwaki olaba SFC ne Museveni ne Nadiope tubatomezza ebisenge nakati tebamanyi kiki kiddako. Era baali bafuba nnyo okulaba nti omusango gwonna gujja Uganda naye nga tukimanye Uganda ekkooti yayo era omulamuzi ye Museveni. Kati ekyo ne tukitta teri musango okugenda Uganda. So bannayuganda balina okukitegeera eno si nkomerero ya nsonga zino wabula ntandikwa butandikwa nti ababadde ne interest mu mbaga bamaze okubamu ssente zaabwe babadde balina okuimposinga pressure badde y'amaanyi embaga okuyimirira. Lwaki abagibaliddemu ssente bayitirivu era zo bamaze ozifuna. Kaakati omuzannyo guzzeeyo ani versus Nadiope. Nadiope ono muzze muwulira ku musango solicitor gwe yabawandiikira. Ebyo byonna byali ku pulaani. Omanyi bw'oba okuba abantu nga bajayanti eva pulaaninganga beetegekere. Ffe kati buli kye bakola bagwa mu script ya ani. Buli kye bakola bagwa mu script yaffe. Lwaki? Kubanga byonna twabipulaninga bibagwemu. Ekisookera ddala twapulaninga in the first place abantu bano bateekeddwa okuba exposed. Tukkiriza ne bw'oba muzibe omaze okuwulira ne bw'oba omaze okulaba ne bw'oba kiggala otandise okuwulira nti mu Busoga wano waliwo ekitali kiki kituufu. Achievement yo twagimaze dda. Achievement ey'okubiri
eyo naye mugenda kugiraba nti Nadyopa asobola okusikibwa e Uganda n'atwalibwa mu kkooti kubanga ebintu byonna bye badinayinzeeko gye bakomye okwedinayinga mu mawulire feezo zonna tubadde tukapukyalinga rekodi ero ojja bisanga ewa Solicitor e Bungereza. Nadyope bagenda mmusamoninga. Lwaki tubadde tetunnasamoninga Nadyope? Kubanga wabaddewo allegations nti Nadyope bandisabira musabire nga si kuyingira mu marriage eno gye bakoze olwaleero. Kati kyali badde kyabwewussa okusamoninga Nadyope ave mu mutego azibuke mangu agambe nti nze mukazi twakoze wannono n'ebiringa ebyo setunnagenda mu mateeka. So kati bannayuganda eno statement bagitegeere bulungi. Nadyopa abadde alina okulindibwa abeerere ddala victim of circumstance. Olwaleero kyakomitinze. Nadyopa is a victim of a circumstance. Right now takyasobola kwegaana kubanga twakitegeera mwegaanyi mulungi abadde akuumidde nga ani kuholdi amukuumira eyo mabega tewejjaayo munnange tewejjaayo nina abalabe bangi n'ebiringa ebyo n'amaloboozi nga yina kakati ebiga ekirungi obirinako kati kyetwagala okutegeeza ensi mu bufunze ebintu bingi tetusobola bimalayo leero ensi kebeere mativu nti Nadyope we tumutadde Nadyope firimu tagiriimu yekka. Kino kye tukola tetukikola lwa ani kujjayo ssente ze kyokka. Tukikola kiconnectinga bulungi nnyo na buli munnayuganda ayina endowooza ekyusa obuyinza. Abantu bano abalaalo mubategedde babagoba mu Arua oba mu bigoberero ebyo. Ettaka erisinga okuba eggimu n'erikyali vakanti liri Busoga. Abantu bano bahoninga amataka agasinga okuba ag'enkizo mu Busoga. Kyova olaba embaga eno be bagirimu nnyo era babadde balina okuinforcinga era twavaayo ne tutegeeza ensi ono omukyala Kabano embaga eri politiko ensi kyetayagala kuwulira. Ensi teyagala kuwulira omuntu ng'agamba nti abantu bano missoni yaabwe si kufumbirwa kyabazinga. Missoni y'abantu bano kati bafunye obuyinza kankuweko ekyokulabirako ensi kyetamanyi. 1 mwali mwebuuzizaako enkolagana ya Kyabazinga ne Nnaabagereka wa Buganda. Kyabazinga omulabe we mu Uganda wanaasokebwako ye kabaka wa Buganda tebakolagana. Tumulina mu maloboozi ge, tumulina mu vidiyo ze, tumulinako obujulizi. Tayagalirako ddala kye bayita muwenda Mutebi. Lwaki bwe batuula mu kanso yaabwe ey'Abakabano Mutebi y'omu ku threat mu Uganda ekyabasibye okukola kye baagala okukola. Ekyo Kyabazinga akimanyi. Naye olw'okubanga abantu bano baali baakwata obwongo bwa bannayuganda nga beebafu, buli mukulembeze wennono watuuka okuwasa balina okukakasa nti abantu nga Basebugwawo kuba Sebugwawo ye kwini w'abamaatha bonna ab'Abakabaka mu Uganda. Kyekyamuddusiza emisinde agende eri ew'Abayoole. Abannansi tebannagatta dotisi zino. Ensonga ezo oba muzigoberera. Bamaama bano abakulembera bakazi b'Abakabaka bakozesebwa nnyo okukakasiza ddala nti basobola okuinfluencinga babbaabwe. Era kati nkugamba Mutesi kaafumbiddwa Kyabazinga mu ssemateeka ayina privileges ez'amaze okuteekinga mu Busoga ng'Abasoga bazina, ng'Abasoga bakuba capati, ng'Abasoga babakuba mbooko, nga babalangira bwe batalina kaadi ku mbaga. Kati Omusoga ali eyo ng'akyebase. Kino kiyambye nnyo Basoga era kino kintendinze nnyo kuyamba Basoga kubanga abamu amaloboozi ga ani bwe gaasituka abamu baawozanga bujja, abalala ne bawoza nti nedda si bujja bwokka wabula naye abadde yeeyagaliza ebya Busoga. Mind you Ugandans, ani tali ku level esabiriza naye ekimu kimulwanya amanyi bingi Abasoga bye bagenda okufiirwa nga n'ebimu byagenda dda kubanga amataka agasinga obungi Nadyopa agatunze. Abo abamukuuma n'ezemmundu era ezemmundu ze mulabye
n'abasoga abali eyo kabakitegeere nga tebannasala amagezi gafaafaagana n'abammundu abo n'okujja Nadyope ku bukulembeze tebasobola kubanga balina endagaano yaabwe ye ne Museveni okusigala nga Nadyope atudde wano alina okuwaako byawaayo era zaabiwaayo balamuyo mukutaka mu Busoga Muhoozi oyo yayina kyalo olusozi lwonna lwolaba olwo lweyigenge ebitundu ebiriko ebisinga obungi bya Museveni kyova olaba Museveni ye yazimba olubiri olwo era waliwo ensonga lwaki Kyabazinga talusulamu Abasoga tebakimanyi era tebalikimanya kubanga okutuusa nga ensonga zimaze okusuulibwa ku mmeeza so luno olutalo mu bufunze olutalo luno tukya agulu mu kuluwangula olaba embaga ne bweba ya mutamivu ku kyalo ebeerako enseko era enyumira n'ab'oku kyalo Musoga kyayinza okuvaayo ng'oggyeko bali abali kakiiko akakuŋŋaanyiza essente abali kakiiko akakuŋŋaanyiza ki essente kuba era batandise dde olutalo okuziyomberamu mujja bawulira abaguze ebizimbe babiguze n'ebiringa ebyo abo babadde balina oteekawo embeera esobola waliwo yaguze ebukoto ate oyo yaguze ebukoto Kyabazinga yennyini ye yagulidde kano akawala waliwo akawala bakayita Christine maama waako Museveni sisita wa Museveni ye maama waako sisita wa mukyala Museveni ye maama waako ka Christine nako kabadde kagenda kuleetera Kyabazinga eggaali kabadde kamugamba nze weerandani bw'aba asituse ssebo totwala Njovia mu nsonga zino nga mpangadde naawe ono mukompaseti nga yamuguliddemu maka g'ebukoto nagategeddeko era ne kasirika wakitegeddeko oyo ebyo mbadde sibimanyi naye mbadde nkimanyi nti waliwo yaguze ebukoto kuba abadde Kyabazinga yennyini era olutalo lwa ani luleetedde bagirlfriend ba Kyabazinga abamu babakompasetingiddeyo mu kyama nga bonna basindika bo message sebo naffe tugenda kusituka nange ngenda kusituka so Kyabazinga stress ze mulaba nazaawo si yaaliwo mulimu amutuddemu omulala tabitegeera bambi nokkoga yakoze musajja wattu mutunuulire okunyirira kwa Kyabazinga okw'emyezi ebiri oba esatu emabega okukompeyalinga n'okwakaakati atunulanga omuntu ayingira ekkomera bw'afaanana ayingidde wali ku mbaga nga yenna omulabirira ddala atidde alinga omugiso agenda okusalibwa embalu atidde ejjambiya musajja weddeko genda mu maaso kaakati ensonga ezifaanagana bwe zityo ssebo tutandika buki embeera etandika buki butandisi ate baafubye nnyo okutegeeza looya Mugerwa nga bamugamba bafireteninga nti ani bw'aba ayagala eddembe ave mu mawulire naffe twagala okubategeeza ani tava mu maki mu mawulire okubanga Museveni tumulinako rekodi buli lwakuteeka mu kasirisa agenda kukutugira eyo tukimanyidde ddala tutiiringa n'abassi batemu babbi byonna babikola kaakati bwakujja mu mawulire agenda kunyigira eyo kati ezo zonna firimu tuli aweya ku zo ekyomukisa omulungi nti tekinologi yajja buli we batambulidde wonna ani ali mu kifo kimu amonitalinga ebintu byonna buli we batambulidde wonna information evaawo era Kyabazinga buli kye bakola buli kye boogedde nabo naye kyonna akirina nkugambye akirina kati gwe genda olowooze ne mwabo abajaasi boolaba abakuuma abakola bati byonna mu mbiri ani abeezezaawo abantu bangi abamuli badayihadi be bazze nga babakyusa n'obakyusa ne bwanaabakyusa b'okyusa nga baba bagenda nga bakulifinga bannaabwe nabo bali mu mbeera mbi life yakyuka so embeera bwetyo bweri Kyabazinga si Kyabazinga wa Busoga Kyabazinga wa Kabano ekyo balina okukitegeera ebigendera bya Kyabazinga mu muzina Abasoga mu kuba engalo musagambize bwe mwogera era ogenda okutunuulira omukolo guno nga babugingo bagulimu nnyo
era ne mu local tvs wano ng'ogyeko UBC neina ne lwekuba buleeke neeweereza ebirala naye Soroti Media yo neekulaga eyina okubeera weetembeeta akababano kaabwe okuleka omusogga nga kinaamubeerera kizibu okuzuukuka naye byonna ebigenze ku mbaga ebiriwo byeraga bwebaza okutabuka kwa Nadyo Pene Ani nti kubakoledde kale nti kulembeze obanga tabadde Museveni era enumba gye Nadyo Pene Museveni yamutiisizza okujja Janet yamuganye nkugambye ennumba gye tulumbyemu era abantu bonna omukolo gwa Kyabazinga gwe mukolo ogukyasinza okubaako omuswavu mu mikolo gya kabaka mu Afirika n'alemwa n'okuyita kabaka w'e Ghana gwe yabba ng'amuguzizza Golodi omufu ye ne Museveni n'alemwa okubaako olabyeko forena yenna gwe bayinvitinze mu mukolo guno ayina bakabaka bangi babadde adiringa nabo ne Museveni mu kubaguza amafuta oyo yakola ebyo yasayininga ddiiru gwe batumayo ye bbulooka kona n'abulako koligi gw'ayita musajja sula bulungi kubanga baba musajja kale sebo naawe osule bulungi osule bulungi